Namazedda okubaagaliza olunaku lwaleero naye olunaku lwaleero luleme kubeera bubezi lwa kusanyuka lwandibadde lwa kweyagala singa tubadde tubeera mu nsi nga Sweden oba Denmark ne bwe yandibadde Kenya lwandibadde lwa kweyagala telwandibadde lwa kwogera ku bizibu byammwe kuba ebizibu ebimu byandibadde byagonjolwa dda tewandibadde lwa kwekubagiza lwandibadde lwa kweyagala wakusinga nawe gy'oli naye olunaku lwaleero olunaku luno tulukozesa ocreatinga awareness okumanya nti gye muli okulaga abantu nti muli bantu abajjudde abasaanidde abalina ebitone ebyenjawulo kyanaku nti wano mu Uganda tutunulira nnyo ate si gavumenti yokka wabula n'abantu tulina erowooza nti obulema buteesobola. In fact n'ekigambo bulema nakyo kivvoola ku ssaawa zino nga tukyalina amabega tetunatuuka gye tulina kgenda ne wano tulina kukozesa kigambo omuntu aliko obulemu nenkakasa nti mu Uganda empya tulina kukozesa kintu nti omuntu alina obusozi obwenjawulo obutali bwa bulijjo ng'obwabalala kuba baganda bange ensi kubanga abantu abasinga balina ekikula kyekimu ayinza okutunulira ng'omuntu alina obulemu naye obwo si bulemu kuba nga mukulu Nyanzi bwagambye abaliko obulemu bangi nnyo naye twagala tubeere mu Uganda ng'etunulira busobozi bwo era nga tugamba oyo obusobozi bwe bwanjawulo ku bwange nze ow'emikono ebiri nze ow'amagulu abiri nze alabisa amaaso ekyo tusobola okukikola era nsanyukidde nnyo n'omulamwa basebo ne banyabo ogwaleero okugamba obukulembeze n'okukyusa endowooza ng'ebintu ebyokozesebwa okukyusa embeera y'abantu abalina obwetaavu ku mibiri gyabwe. Ffe nga National Unity Platform obukulembeze bwaffe bwayogera dda ku ndowooza eyo era nitukiteeka mu manifesto yaffe era singa tebabba bukulembeze bwaffe ebyo bye bimu ku bintu bye mwandibadde mulaba sinsobi for example okuba nti tuli wano ku bakulembeze tewali atambuza kagaali naye wano tetukolera ffe tukolera bantu yensonga lwaki bw'ojja erudda osangayo amadaala ate erudda n'osangayo ramu eya wheelchair kubanga tumanyi mu Uganda tetulimu ffe batambuza amagulu ffekka tetulimu ffe balabisa maaso ffekka tetulimu ffe bawuliza amatu ffekka oba boogeza mimwa ffekka tulina obusobozi obw'enjawulo yali ndowooza yaffe era egenda maaso okubeera endowooza yaffe ey'okuba nti buli omu yenyigiddemu kuba tubiraba gye tutambulira e Bulaaya osanga parking ng'eri special y'abantu baliko obulemu kati bw'obanga tobiisanyiza tojja kufuna parking ate nga tugenda kulwana na muntu w'amagulu abiri bw'oba oyingira mu baasi waliwo provision ey'abo abakalubirizibwa okutambula nga bano abantu aba bulijjo waliwo provision mu facilities zonna naddala eziri public in fact n'ez'abantu sekinuumu amateeka weegali ate gagobererwa okulaba nti omuntu aliko obulemu abeera comfortable mu nsi ye n'awulira nti yalowoozebwako kubanga obulemu tebwakatandika kati bukyanga abantu tutandika okubeerawo. Disability is as old as humanity. Bino byenjogerako si bipya ne wano mu Uganda byali bibaddewo kibagambe nti amasomero nga Shimoni demonstration school kyebaali bagiyita demonstration school yali demonstration y'amasomero ng'essomero bwe lirina okubeera wabeerangayo banubiani abo basomanga n'abaana nga basoma n'abaana aba sign language abatawulira nga basoma n'abaana bamuzibe n'ebirala bifaanana bwe bityo kati essomero bwe lityo lyabaawo naye amasomero agazimbwa ennaku zino ate go tegabaako facility eyo ekitegeeza amasomero agafaanana bwe gatyo gakendera bukendeezi ensomesa ey'abaana ne facilities ze mwalina mu myaka gy'enkaaga kati mu 2020 teziriiwo. Olunaku olulala nali ntambula ne mukyala wange gye yasomera edda mu P3 St Helens Embalala wali basomanga n'abaana bamuzibe n'abaana batawulira era olunaku olumu tuba tutambula nga twogera naye ne tuyita ku mukwano gwe nga yafuuka dda musajja mukulu basomanga naye ku ssomero kati nga Babi ayogera yawulira buulizi ddoboozi n'amuyita Itungo Babi n'akyuka n'amulaba n'alyoka amujjukira ne boogera ng'ono yasoma dda yamalako yafuuka na dokita. Ne olunaku lwaleero kizibu nnyo
okuzaala omwana wo nga talaba n'omusuubira nti agenda kusoma afuuke dokita. Kizibu nnyo naddala ng'omwana oyo bamuzaalidde Kuumi oba bamuzaalidde Kamuli oba bamuzaalidde waffe Gomba. Kizibu nnyo naye nga si bwe kirina okubeera baganda bange. Kuba tuli mu nsi ngagga erina okulowooza ku bantu bonna nga bwe tutunuulira olunaku lw'abakyala ne twogera ku nsonga z'abakyala. Kikulu nnyo okwogera ku bantu baffe abalina obulemu. Ate ne tutakoma kwogerako boogezi wabula ne twejjukiza era ne twekubiriza okutuukiriza ebyo bye balina ebirina okuteekebwawo nabo babire ng'obulamu bwabwe babulivinga to full potential ng'abantu abalala. Of course government yalina okurecognizinga obwetaavu bw'abo abantu ne government yaffe nammwe mugimanyi basebo ne banyabo. Omulamwa gwa leero gugamba nti obukulembeze n'okukyusa endowooza ng'ekimu ku by'okweyambisa okusitula omutindo gw'abo abantu abalina obulemu. Naye tukkiriziganye basebo ne banyabo nti tekigenda kubeera mmwe naddala mmwe baganda baffe abaliko obwetaavu oba obulemu temugenda kirekera muntu mulala. Nammwe kennyini mulina okwenyigira mu bukulembeze. Obwongo tebulemala, mulina ebirowoozo birungi nnyo nnyo nnyo. Mulidde ebirowoozo bya Edgar n'ebyabalala bangi. Temwetiitirira bannange. Bwe twogera ku bukulembeze nammwe mulina okubeera mu bukulembeze. Ffe newankubadde tubasuubiza obbakulembera naye era tubasuubiza n'obbagoberera bwe munaatukulembera kuba nammwe mulina ebirowoozo ebirungi. Ate ne bannammwe banalaba nga nammwe muli bakulembeze nabo bajja kufuna confidence. Omwana amanye nti wadde ndiko obulemu naye nange nsobola okukulembera bannange kubanga obwongo bwe tebukola ki. Ffe bakulembeze baffe bakyogeddeko nti mu buli kakiiko kuliko omuntu akiikirira abo abaliko obulemu kubanga tuba consideringa ng'abe bamu ku bannaffe. Nakibagambye nti tewali famire etaliiko muntu atalina bulemu. So ajja kuba muganda wo oba maama wo oba taata wo oba omwana wo buli muntu yenna yenna. Ate abaganda bagamba obulema tebukola ki tebujja dda. Ffe mu kaweefube ono gwe tuliko okukyusa eggwanga lyaffe n'okwenunula bangi nnyo be twali nabo emyaka 2-3 egiyise nga basamba n'omupiira nga tudduka nabo emisinde. Ne kati abamu balina okugulu kumu abamu tebagalina gombi abalala balina obulemu obw'enjawulo. Nabalazeko omuganda wange Edi Mutwe wadde ye obanga oliko obulemu oba oliko akalemu. So basebo ne banyabo nkibagambyeko nti temwenyooma. Temwenyooma basebo ne banyabo. Nasanyukidde nnyo yagambye nti temwerabanga abalema kuba temuli balema muliko just bulemu. Ate tukkiriza nti mu Uganda empya tetujja na kubalabanga baliko obulemu naye twagala tubalabe ng'abantu abalina obusobozi obw'enjawulo obwawukana obw'abalala. Ekyo kijja tuyamba okukyusa endowooza. Twandyogedde bingi nnyo naye tetwagala kubyogera boogezi naddala ebyobukulembeze twagala bikola bukozi. Ebigambo tebikyasobola kukyusa bukulembeze bwa wano tulina kukozesa bikolwa ate buli omu alina okwenyigiramu. Naye baganda bange nga tuli ku mulamwa guno ng'ojjeko ku nsonga y'obukulembeze bwogedde ku mindset change endowooza. Okukyusa endowooza kitandikira ku gwe. Njagala okusindika obubaka eri bannansi mwenna. Tulina okukyusa endowooza engeri gye tulabamu baganda baffe bano. Tulina okukyusa endowooza obwongo endaba gye tulabamu baganda baffe. Tubalabe ng'abalina obusobozi obw'enjawulo tubasupporting tubawe confidence. Abazadde muwe abaana bammwe confidence. Temukweka baana, temunyooma baana, temutulira baana, temubakuumira manju. Mulabye abazadde bangi nga bazaala omwana oba alina autism oba aliko obulemu obw'enjawulo oba aliko ekizibu kyonna tamuyamba kwezuula kuba omuntu muze mukiraba nti ebiseera ebisinga omuntu waba tayitambuza magulu amaanyi gaba n'emikono mingi oba aba takozesa mikono amagulu gaba n'amaanyi mangi. So olina okumanya
kino bw'aba n'obunafu mu kintu ekimu ate aba n'obusobozi obw'enjawulo mu kirala naye muyambe abuzuule kuba bw'oba tomuyambe gwe ng'omuzadde tajja kubuzuula mubawe confidence bekkiririzemu kuba buli kimu kitandikira mu mwana bekkiririzamu tujja kulaba bano bamuwanguzi muwulidde wano ng'ayimba neŋŋamba basudde yazuukidde so ekyo kisoboka naye singa yeetulako teyekkiririzaamu then yandibadde eyo ng'asabiriza busabiriza ate nga si bwe kirina okubeera basebo ne bannyabo so tusapootinge abaana baffe tusapootinge abantu baffe ne mu music industry mubasapootinge tusobola okubeera ne basita ab'enjawulo ku mwenna nkibajukiza each one of you can be a leader musobola okuba abakulembeze temwenyooma naye ate ne community erina okusapootinga abantu buli omu ku mmwe kandideeti wa kubeera mulema buli omu ku ffe kandideeti wa kubeera ki mulema naddala ku bukulembeze buno bwe tulina so n'ebigambo ebyo basebo ne bannyabo njagala obbayozayuza okutuuka ku lunaku luno njagala obbaagaliza okuliyitamu obulungi njagala obbasaba mwenna abali eyo buli omu oba ku Facebook yo oba ku Twitter yo oba ku Instagram tukozese olunaku olwaleero okutwitinga oba okupostinga ku muntu ow'enjawulo aliko obulemu ffenna mu bulamu bwaffe tulina omuntu gwe tubadde naye aliko obulemu naye nga wanjawulo tumu highlighting tukozese olunaku luno okulaga amaanyi g'aba abantu betulowooza nti baliko obulemu tukakase ensi nti tebaliko obulemu wabula balina obusobozi obwawukana ku bwaffe mwebale nnyo okumpuliriza basebo ne bannyabo lwa Katonda n'ensi yange people power our power olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda people power our power. I want to appreciate the media and everybody for coming. President yabategekeddeyo lanchi basebo ne bannyabo era tujja kubayita mugende mufune ekyemisana tulabe ng'olunaku lwaffe era twongera kuluselebratinga twebale nnyo tubaagaliza okuddayo obulungi ewaka people power basaba ebifaananyi ndaba bonna bonna bakola bwe bati ebifaananyi ebyo mbadde nsaba tubikube kati quickly ngenda kuba let's be organized jangu abaze yes comrades from over there please come faananyi batabuse chairman let Timina be in these pictures also let's be organized please yeah bamulimu boy bamuli himbo Edi naye agendeyo Edi nawe inabeerawo Edi baba all right let's be organized abobugali abakuba bokka abakube nga balina obukodiyo n'olomoni bali bannange leta ku simu eri Sadamu musoga people power our power esampuliriza wano kuke ali mukulembeze ensonga bwetyo weeri oba weebadde olunaku olwaleero bambi they are happy mulimu abatawulira mulimu abali fayini mulimu byanjawulo nnyo nnyo abantu nga 2-3 abasabye special pictures ngenda kubafunira on this side nange balina essanyu yes Edward Galewa mama ab'obugaali bamujoga all right mama aliwa beebuuzaako alimu kwebuuzaako ng'obuze nnyo naye gwe olina ssente
Tambula kodde emyaka 2 emabega naye nkulabye n'okwekugasse gye ndi naye tusigale bumu at least gye tulaga ndabayo gutofaayo tojja sigala president kasita abeerawo buli kimu kiba kigwa ebifaananyi. Kane lwatusiberekereza wa mikwano vidiyo ezimu mugende ku KI mukulembeze TikTok waliwo ezimu zibadde zenkwata banaye nga zisesa okuyimba kubadde so interesting binyumye naye nga respect to you guys all. Omukama Katonda omulungi abankumira bawe emikisa manyi nsigadde ndi KI mukulembeze omuweerezaawo sobola okumbuuzaako ebibuuzo oba kimu bibiri ne mbiddamu kati waliwo aseka. Bane mbeereko ne mbuuza mbiddemu tuve wano. Banange yakatuuka sorry tubadde ddayo kolabe mu lives ddayo laba yakatuuka mulimu abannaffe ab'amakerere mu bano bennyini abatalaba. Banange ebibuuzo byammwe nga sibirabye kuba mbeere ab'obugaali abo nange mbaagala ab'obugaali. Ab'obugaali njagala kifaananyi. Ab'obugaali njagala bakuba bifaananyi. Ab'obugaali bicycle people, bicycle guys. Aba bicycles. Bobugaali boy bendimu nange balina obukodi obuzibu. Baba no so soko veyo kati nintukube Sentamu kale kamberekereze wa mikwano. KI mukulembeza baweereza kino kasabe nga tetunava wano tufuneyo bano abayimbi baffe nabo bakyegattemu nono omuganda wange kaire kamberekereza omukama Katonda omulungi abampeera ebisinga okubeera ebirungi nsigadde ndi KI mukulembeza kuweerezaawo olunaku lwe tutambudde mutambuze message omukama Katonda omulungi ku TikTok kwendi ku YouTube kwendi ate n'abafollowing gundi yange Twitter handle oba Twitter account oba bagiyita batya yonna bagiyita KI mukulembeza nako kwendi buli wamu wendi just gendayo osobola okulaba nti ogoberera ebigenda mu maaso wano. The names I use on TikTok, let me just mention when maliriza bwenti kuba ngenda vaako ogende okebere ku TikTok nkozesa KI mukulembeze otuukeyo osobola okulaba nti ate ogiraba ku buli kimu ku Instagram KI mukulembeze ku Twitter KI mukulembeze Facebook KI mukulembeze YouTube KI mukulembeze official. Yes. Amina banange echa chemisana wechiri. Echemisana. Banereka ngende ndi echemisana.